tuzze wano nga ddala tukola ekintu nga kyamakulu tuli beeruufu nga Katikkiro bwe yagamba. Omukolo guno ogw'olwaleero twabayise mujje mutukwatizeeko nga ojjeko ki okujjukira Hamani Basudde twagenze okulaba nga twetaaga okuddabiriza eddaalo lye eba kibayita ekijjo. Mutuyambye ne muleeta ssente nnyingi nnyo. Mwabo obubondo obuze waliwo abantu abatuwadde ebintu ebikalu, waliwo abatuwadde sementi, bantu nga mwagala Basudde, waliwo abatuwadde amabaati, bannange mwagala Basudde, naye waliwo akabinja k'abantu abali ku Facebook ndowooza yayita baani ku WhatsApp yayita baani emboozi y'akadongo kamu. Twabaga nti bannange mmwe mugamba nti bakadongo kamu naye nga bankubidde nga kyama ne baga naye nze mbadde njagala mutuweereze ssente ziyambe ku kutegeka kino. Bo ne bagamba nti nedda ffe n'aba Fino Service nabo bagenda kujjira wano nabo boogera ebigambo byabwe tandika okukuba omuziki paka enkya. Aba Fino Service abannaffe ekitongole ekyo ekigenda okutuyamba okuddabiriza eddaala eyo nabo bagenda kujjirawo. Kakati aba Fino Service batemanda bakulinnya katusooke tulabe ab'emboozi y'akadongo kamu ekijja baalikoze batya. Ffe twagala biwaani ate bakikoofira baatulimba wano omanyi mumpita kikoofira gyodirize naayomba enkya naye katusooke tulabe ejjinja lirino. Abo be bawagizi ba Hamani Basudde abakoze ejjinja lino bannaago obukalo obw'amaanyi tweyanziza nyo tweyanzege bantu mmwe. Kati ono ye adimini isebo njagala oyogereko eri abawagizi banno baawe aba Hamani Basudde. Mu bulamu bw'ensi omuntu abeera n'embaga 3 z'ayitamu nga embaga zino ebbiri za buwaze waliwo etali ya buwaze. Embaga esooka yeyo olunaku lw'ozaalibwa lw'ojja ku nsi. Nga nze emyaka 37 emabega Muzungu David Kadongo Kamu music analyst natonya wano ku nsi. Nazaalibwa nga 3 omwezi ogw'omwenda 1988 nazaalibirwa ali mu ddwaliro Buddini kati gye tuyita Kaliro district edda yali Kamuli district. Mba mu bitundu by'e Busoga ekyalo kye bayita Ivukula Mpande. Tuliranye oyo Pasisi Namuganza era n'obeera eno ewaffe n'oyita eri ewaba Pasisi bayitaba. Kale bwe ntyo natonya ku nsi. Embaga esooka nagikola. Embaga ey'okubiri gy'olina okukola y'embaga ey'okukasa oba okuwayira. Kale eyo si ya buwaze naye ate nga nayo ya makulu nnyo kubanga yeeyongerayo ensi. Naye n'abatawasizza nabo bazaala. Kati embaga esembayo y'embaga lw'ozibirira nga Mukama Katonda akuggyeemu ogw'omukka. Kale bantu bange mbeebasa okubanga mungoberera ebbanga lyonna. Nzuuno ngenda myaka 10 nga mpeereza ebintu bino ebya Kadongo Kamu oboolyawo bangi mwakandaba naye nga omulimu guno ngukoledde ddala ebbanga lya myaka 9. Nayingira ekisaawe nga 14 omwezi gwali gwakuna omwaka 2016. Lwali kiro we nafunira idea n'entandika gye bayita emboozi ya Kadongo Kamu era neekakasa nti ye WhatsApp group eyasookera ddala nebeera group eyasookera ddala eya Kadongo Kamu. Era bano boolaba Komau Kamuta bonna abo baava mu Muzungu David. Bangi benzimbye nga bayita munze abali ku ma radio kwebali abali ku ma TV kwebali n'abalala nga babivaamu ate abalala balina social media channels zaabwe. Era balina gundi Kamuta yava wa Muzungu David okugenda ne batandikawo Kadongo Kamu Music Theatre Association. Era nebaza Mukama Katonda nti yampa amagezi okubeera nga ntandika ekintu ekyo. Tebibadde byangu okubeera nga nkola ebintu bino Sseruganda. Embeera ebadde nzibu naye obumalirivu bwe bunnyambye okubeera nga nsobola okutuuka wano oba oliawo gwe osobole okundaba.
era nebaza buli omu gwe natandika naye olugendo luno nga tukyatambula. Weewaawo bangi baabuukako nga bagenda mirimu emirala naye nga tuwuliziganya. Mukyala Namiyingo Anisilivia oli otya munnange awe Dubai y'omu ku abo be twatandika nabo. Ssaalongo George William Kyagulanyi Lule ye musajja wa Omunakadongo kamu gwe nasookerwa ddala okulaba, ne Mutebi Fred yalinga ludda lw'Ekawanda eyo ng'alina gundi kampani y'amazzi mwakola. So bebo be nasooka okulaba ne tutandika okutambula. Nze okusooka okulabikako mu bantu mu kiseera kino ekyakadongo kamu nasooka okulabika ennaku z'omwezi nga 11 omwezi ogw'omukaaga 2016 twali ku kalenda nga tujjukira Ssaalongo Herman Ssemakula Basudde. Gwe mulundi gwange ogwasookera ddala nga tutonayo ejjinja lye twawaayo eri Ssaalongo Herman Ssemakula Basudde okubeera nga likozesebwa nga ekijjukizo ekyo aba Amani Basudde akakisiba kadongo kamu amanya afitibwa Muzungu David ngaze alinga embozi ya kadongo kamu. Ekintu kino twakitandikawo nga twagala okulaga obuwagizi eri abayimbi baffe baprodusa n'abategesi b'ebintu. Ekintu bwe kyatuukira ne tulowooza nti singa tukwalina ekintu nga kino kiyinza osikiriza abalala bakyali mu nsiike okubeera nga nabo bakola bateekamu amaanyi nti obudde bwe bulituuka nabo bajja kubeera nga bajjukira. Abali wano nga bandyetaze okubeera nga mutuuka ku gurupu yaffe eya embozi y'akadongo kamu, tukyabasaba ng'olina WhatsApp oba olina enamba yonna osobola ogisendikadde n'oluvannyuma ojja tusindikira message ku namba 0700 36 00 45 gonjoola. Tutereeza ba producer, tutereeza abayimbi, tutereeza n'abategesi b'ebivulu, saako naffe nga abawagizi kubanga naffe tulinamu obuzibu bwe tulina. Abamu beekubira nti endyeno nedda tuli bantu banju emu. Njasaba vaisi wange ayongerezeeko Celeste basema ne banyabo kakati omukulu bw'aba ayagala asobodde okwogera sijja kwogera bingi kubakooya kubanga omuziki gukyaliyo. Nange babadde bantuma butumi kubanga bo babadde tebakolagana nnyo n'abayimbi, ate nze mbadde nkolagana n'omukulu ono mukama wange ate nenkolagana n'abagurupu eyo. Era ndowooza mutuwe ku mugalo n'amaanyi n'akalulu olw'omulimu ogwo. Abaana bato bano mwebali nnyo bassebo ne banyabo, mwebali eddala. Anaffe tweyanziza nnyo abategesi mwebala okukkiriza ne mukkiriza tuleete ejjinja lino. Nze ndi wa mukisa kubanga Basudde namulabako era n'empomero ennyimba ze kyamazima tumaze emyaka giwera 20 nga tuli mu nnaku naye Mukama baatuyambye bannaffe nga bakoze ekintu nga kino nze ndabyewo essuubi era nkakasa nti ono ye musiki akusaana. Weewale nnyo nsaba kikonfiira onweere ekigambo kiyimirirewo. Nze ndabye obulamu olwaleero era nja kusula bulungi olwaleero. Bano abakutte ejjinja lino kati ssaawa zino embozi y'akadongo mbena baleese ejjinja be balituwadde kati be balikwasiza bano. Ono yenna Mandu Basudde n'abaana ba Amani Basudde, ono yenna Kato Basudde, ono yenna Bukalu Basudde, nabukalu ani Immaculate Nabukalu muwala w'omugenzi Basudde. Yabaleka bato nnyo bano, maama waabwe asobodde okubaguza ne bazanya kati be bakutte ejjinja lino. Ng'ekintu kino tukitambuza kiyimirizaawo abadde ye emabega kubeesaawo ekintu kino. Ekirowoozo ekyo kyaleetebwa omwami Buzigi Moses okuva mu disitulikiti y'e Gomba. Omwami oyo yaleeta ekirowoozo nti abayimbi tetubawa ssente bajja zirya naye tukole ekintu ekikalu kyekigenda okubeerawo
kitujjukirwengako era bwe tutyo twakole ekintu ekyo. Nebaza mukadde wange Muzeeyi Celeste Kasule Junior Tata Kapalaga Tata Kabyanzo. Omwami oyo yasooka okundera mu kisaayi kino ekya Kaddongo Kamo. Si byangu natuukirira abayimbi bangi. Jjukira nze kyentera ogamba abantu nti nze neemeza nzekka. Teriyo yali amanyi ti oba naliko mu gurupu ya gundi oba naliko mu gurupu y'omuntu. Siri mwana wa muyimbi naye natandika ekintu ekyange ekiri unique. Ensonga lwaki ngamba bannaffe abalala batandika ebintu bino nti towalampa muntu kubanga ye oba oliawo naye talina gwe yawalampa. Nze natandika nga omuntu. Nenkola Charles Mugenyi Kiwuwa Smart. Waliwo Julius Siza, abantu abo bakola kinene nnyo. Waliwo omwami Musoke Mubiru Thomas naye twali naye Isimazibwa. Abantu abo mbajjukira nnyo. Kale bwe tutyo ne tutandika naye olunaku olwaleero sigenda kubeera nga nkozesa obudde bungi. Ngenda kweyambisa emu ku video eraga gyenvudde wange. Ngenda kubalaga gyenvudde wange mu mulimo guno ogwa Kaddongo Kamo. Tunuulira gye twava 2016 Saalongo George William Kyagulanyi Lule Celeste Kasule. Waliwo mwami Kabstone Kelitse oye yali producer wa Vincent Segawa kati naye yafuuka Swahaba. We batyo bagenda omwami oyo twali naye nga tutona ejjinja eryoku kalenda. Kale bantu bange nze birthday yange bwe ntyo bwe ndabise. Ngambye sigenda kukozesa bigambo bingi, sigenda agenda wantu nsanyuke. Ekyamazima abammanyi mummanyi nti siri fine. Ndina okusoomozebwa mu mutima, ndina okusoomozebwa mu bulamu. Muwala wange kamera personnel waffe Edina Ruth muzungu atanatereera kati kibeera kya bwewuusa nze wenzira mu kusanyuka. Omanyi omuzadde omulungi omwana abeera kimu ku bulamu bwo. Kati nyinza okuba nga sisobola kusanyuka bulungi nga muwala wange mulwadde. Kale bwe ntyo omwaka mulamba nga nguluba naye. Kale kwe kugamba nti kankole bino. Era nange okwongerezaako mabikasasanajako kasooke nebaza abantu abankolirako Kaddongo Kamo ono. Abantu mwenna abankwatiddeko ekintu kya Kaddongo Kamo ano. Omwana ono bannange kiwa omutomero ono. Omuvubuka ono gwe mulaba bannange mwabazze okulaba. Omuvubuka ono avudde mabega ng'ajja abonaabonera Kaddongo Kamo ng'ate mwana muto. Era n'akayumba akali ku malaalo g'amaanyi kali ketugenda okumenyawo tugaziye. Omwana ono yakunga abantu ne bagenda bakazimbako. Era ye yakuba n'ekitabo kino. Omwana ono yakunga abantu bannange ne bagenda bazimba akayumba ku malaalo g'amaanyi. Kati yennyini omusingi yabuulira nga tugutandise. Ye n'ayite n'agenda yakola bulungi nnyo banemuguwa obugalo mwebali nnyo balagala. Kakati ate ekitabo kino kyolaba kati ekyo kyobalaba bawanika. Omwana ono yagenze anoonyereza bwino ku bantu ffenna n'akuba ekitabo ky'Amani Basudde. Ekitabo kino kirimu buli luyimba lw'Amani Basudde. Lulimu embeera ze yavaawa yatandika atya ode ekitabo ekyo kyolaba ekyo kikaba. Omwana ono yakikoze bamuyita Kiwa Omutomero. Kakati Kiwa Omutomero nga nkozizaako wadde ebbali wali ngeri y'okudde kibutwalenganya aba Fino Service abagenda otuyamba okuddabiriza eddwaliro lye. Ama's Closet ffe tukyasinze okutuusaako ebyambalo eby'omulembe okuva China omuli tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi. Tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite Total Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono lyerya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza. Tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall
otambule nga dda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko, engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School, essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita. Ssomero lya Dene Boarding, mix y'abawala n'abalenzi, senior 1 paka senior 6. Balina library, science, kone computer labs, byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, kone section y'ebyemikono, omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self-contained. Kyewuunyisa, ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mitiana Road. Okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. Be Easy Hotel and Bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsago, Nakauka Road. Plan B Records, ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya, naawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records. Okay, kale bantu bange. Show yaffe bwetu bwerabise bwetu twalabika ku kalenda wali emakindye nebaza DJ Kikofiira nebaza namwandu wa Hamani basudde waliwo muwala Nankinga Victor nebaza Nakato Ruth basudde munange mwanyaniriza nnyo era ne tutambula olugendo luwanvu awo ne twegatako abakadongo kamu ab'enjawulo abajjanga batweyungako abamu ne batuvaako waliwo muto wange yeekolera Kikomeko oyo no wava wala tutambudde olugendo luno nga si lwangu ebintu bingi byenkozeeko mu kisaayi kino ekyakadongo kamu byeyogerera ebisinga byenkoze kale sijja gamba nti nakola kino nenkola kino obwo okuweereza omuweereza omulungi wofumba togamba nti nga toneebaziza ekyo kibi kale bwentyo bwentambudde mu bulamu naye nga ntwala omukisa guno okusiima abantu abangoberedde okumala ebbanga ery'emyaka 9 waliwo abantu abakoze donations ez'enjawulo waliwo abantu abampadde token of appreciation namwe mbebaza waliwo abantu abatambudde nange akati abasponsoringa projects zaffe Be Easy Hotel and Bar mchala wange namba ya Harriet n'omwami Dr. Engineer Sonko Ronald munayi mwebalire ddala waliwo New Subs Fashions Hajati Namatovu Fatuma ne Haji mwebalire ddala okubeera nga muntegeera ng'omuntu nange ne mugamba nti akatono ke tulina katukakuwe kubanga bangi n'ebitongole bingi oba olyawo nga byandyetaaze okubeera nga bikozesa Muzungu David naye nga olw'okuba ensonga eno n'eri waliwo muganda wange Suna Ben nja kwerabira Suna Ben yandera y'omu ku baasooka okundabamu ekitone era n'antwala ku bukedde n'empeereza naye program y'akadongo kamu ffe otwaggulawo programu y'akadongo kamu ku bukedde FM mu mwaka 2016 ba Suna Ben ngase era nebaza enkuyanja y'abantu abanyumirwa ebintu bye nakola era bangi baze bampondera Muzungu lwaki tofuna radio abaganda bange kati nkuza obuvunaanyizibwa bungi sikyasobola kubeera nga ndeebukana kino kiriki n'abasinga munaye batwagalako bino byaffe bye tulina
kale kiba kizibu. Kati awo mu lugendo olwo lwennyini mbaziira Tone naawe nkwebaziza, mbaziira oyo yambeererawo. Sigenda kwerabira abalala. Kikaya College School, Kikaya College and Vocational School, mwami Mubiru Charles munnange weebali nnyo, weebalire ddala byonkoledde bingi okuva we nakutegeera mu 2021. Oyo nno ekyamuleeta gyendi yali agula nnyimba, yali angulako nnyimba, era yangulako ennyimba zaawerera ddala emitwalo egyawerera ddala. Naye oluvannyuma nga amusisinkanye yaŋŋamba mwami muzungu ekyali kyandeeta nga nkulaba ebintu by'okola birungi naye nayagala kulaba oba olina amazima. So baganda baffe ffenna alina bizinesi gy'okola ng'ogikolera ku intaneti, kozesa amazima. Omuntu waba wadde ssente ng'akusasudde ssente ze, bambi fuba otuukirize ekyo ekisasuza ssente. Bannyinaffe bangi bakola emirimu nga kati tebakyagira ku street, bagirira. Tuukiriza amazima. Buli omu nze nsuubira nti alina essimu ng'ogikozesa kyandibadde kirungi. Essimu eyo naddala wano mu nsi yattu Uganda ebeere ng'erina 10 kyeyingizaayo, so si yo okujjako wateekamu 5 6 obukadde ate na buli lunaku etwala data. Kale bwe gutyo. Bwentyo nentambula n'oyo Ama's Closet for Tops and More, mukyala Nalubega Brenda. Oli otya mukyala waffe, mukyala Mawejje? Munange mwebale kuyimirira, nange mwebale kumpagira. Then tulina Plan B Records, mukodomi wange Williams the Select of Uganda, Lubwama Jojo Williams ogamba otya munange? Plan B Records. Mwami oyo twatandika naye mu 2016 era n'okutuusa kati. Y'omuntu eyasooka okunkyaza ku TV, ku radio, yali ku radio. Ku TV eyasooka okunkyaza yali Kabyanzo. Mukoddomi wange Kabyanzo, kiriza era nsinzire ano naawe nkwebaze nti wadde nno omulimu guno ogulabanga we guli naye obadde tofaali gyendi, Harriet Birungi, emboozi tebankadde, list eri endless ey'abantu abankwatiddeko. Kale ngambye sina amaanyi ennaku zino, ndinamu some challenges y'ensonga lwaki sikyabawa gundi videos kiryawo, sikyabawa programs kiryawo, sikyatambula kiryawo olwa some challenges sendina nga omuntu. Naye nga mbebaza byonna bye munkoledde. Abali ebweru w'eggwanga ndina mukulu Lulese Bunze Massachusetts, ogamba otya DJ Kisirivu awe London, webale kuba bantu muziki gwe Uganda. Mukyala Jalia zawede nanfuka okuva e New York. Then ndina mwami Tadeo ali Chicago, nawe munange nkwebaza. Abantu ab'enjawulo abambeereddewo, Bob Kabindi Mpima, waliwo mukulu wange ow'entondo Makumbi Lamanzani naye ambeereddewo, Nambi Irene Williams, list eli endless, ab'emboozi ya Kadongo Kamu, mwebali nnyo, mwebalire ddala ekyo kye munkoledde. Mama Victor, oli otya mukyala wange? Mama Victor ogamba otya? Weebali nnyo, weebalire ddala. Omuntu oyo njagala mwebaze ak'ensusso, mukyala wange Mama Victor, gift munange weebali nnyo, weebalire ddala. Anzimbye mu bintu eby'enjawulo naddala bino obuweereza naki, kubanga anzijjukira mu 2022 yajja n'ekirowoozo ekyokubeera nga tukyalira Ssebata. Bino ebimu tebiba birowoozo byange, bibeera birowoozo by'abantu abalala, nembipiikinga nentandika okubikozesa. Famire yange namwe mbebaza. Anti Joy bambi weebali nnyo, weebalire ddala, ombeeredde okulwa muwala wange Edina omujjanjabi mwaka mulamba. Then Anti Aida, Anti Sala, Uncle Sam, Baba Roda, Angela muwala wange, waliwo Loda, bonna bambeereddewo, Emma Job Junior, bonna bambeereddewo, Rahim bambeereddewo kulwa omwana. Mikwano gyange mwami Serunkuma Angelo bambi mumbeereddewo. Embeera eyo we yatuukawo ekyamazima nafuna omukisa okutegeera abantu yani. Mikwano gyange nabamanya,
n'ababadde nga si mikwano gyange abantu abayegattira mu tuzimbe ebijja bannaye mwebale nnyo mwebalire ddala kyamazima mwanda g'omutima Salongo Kalungi yaleeta ekirowoozo eno ndina mukoddomi wange Seguya Owen Hassan Rwamihigo Nalongo Nakate Shakira munnange mwebale nnyo mwebalire ddala buli ayina kye yatoola buli omu mwebale nnyo mwebalire ddala mundaze omukwano ekyamazima mubeere bulungi mweraba. Ama's Closet ffe tukyasinza okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva e China omuli zi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite to Tower Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono ly'erya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza tukubire ku 070 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryagulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita. Ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6. Balina library, science, kone computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya, naawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan